Oluvannyuma lwa poliisi okuyisa ekiragiro ekigana ssentebe ow'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuddamu okuba enkuŋŋaana mwe yasinziranga okuggulawo yafeesi z'ekibiina n'okubunyisa enjiri y'ekibiina ekya NUP, abantu ab'enjawulo bazze boogera ku nsonga eno era nga ne bannakibiina bawera nti poliisi terina buyinza kuyisa kiragiro kino. Kyagulanyi Ssentamu aludde ebbanga nga yagenda mitala w'amayanja gy'abadde asinzira okwogerako eri bannakibiina abali eyo era asuubirwa okukomawo ku butaka olunaku olwaleero emitimbagano egitali gimu obedda kuteekebwako obubaka obukunga abantu okugenda mu bungi ku kisaawe Entebe okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akomyewo mu ggwanga. yakubye essimu negamba nti muli wano muninze muli violent n'ebirala kimanyi nti balimba mwebale nnyo okukuuma mirembe naye ate mwebale kuyimirira ku right. Kino kyandibanga kye kibagudde abakulembeze ba bodaboda mu disitulikiti y'e Kampala okuyisa okulabula eri bannaabwe olunaku olw'enkya obuteetantala kugenda ku kisaawe Entebe okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abavuzi ba bodaboda okugenda okukima mu NUP ku Lwokutaano ng'ava e Bulaaya ku kisaawe Entebe. Era twategeddeko nti poliisi terina lukusa lwe yawadde omuntu yenna ku kwetaba mu mbeera ya kukuŋŋaana na kukola procession ku luguudo lwa Entebe Road. So ffe ng'abakulembeze tuzze wano akutegeeza abavuzi baffe nti bodaboda mulimu asitwagala ate kugutabiikirizaamu byabufuzi ng'ebiseera by'ebyobufuzi tebinnaba kutuuka. Tukimanyi bulungi nti tulina ebyobufuzi mu maaso awo mu mwaka gwa 2026. Mu kaseera kano mbasabanga omukulembeze wammwe mubeere ku mirimu gyammwe. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Mawejje Frank basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza e Kanyanya mu divizoni y'e Kawempe ne bategeeza nti poliisi yayisizza dde okulabula kwayo nga nabo kwe basinzidde okulabula bannaabwe baleme kukwatibwa. Era ebinaamutuukako kuba tutegeddeko nti poliisi egenda kukwata buli agenda okwetabamu eyo embeera. So ffe nga bakulembeze tetwagala bavuzi baffe akuggwa mu katego kamulabe nga tetubalabudde. So tubalabula nti mukole emirimu gyammwe ku lunaku olwokuna nnaku z'omwezi nga 5 ng'omulimu gwa bodaboda tetukwatibwako kikolwa kyonna kya byabufuzi kigenda kubeerawo kwolwo olunaku. Abali mu byobufuzi bakole omulimu gwabwe. Tuli mulimu gwa bodaboda tusaabaza abantu tunoonyeza abaana baffe ssente. Omuntu yenna n'agenda n'afuna obuzibu essimu zaffe teziriiko tetugenda kumuyamba. Kuba tulaba buli wabeerawo embeera eyo ate ffe tufuna obuzibu ne twewuba ku mapoliisi omwagala tubanunule. Ku luno olwaleero omuntu yenna awulira ng'alina ekinyumu agende ku bigere bye n'ekikwatagana ne pikipiki. Tubasaba temugenda temwetaba mu nteekateeka eyo eri mu kukola ki eri mu kutegekebwa. Nkimanyi nti mulimu abalina oba mukiyita kinyumu. Bano bagamba nti owa bodaboda yenna anaagenda ku kisaawe Entebe ebinaamutuukako tabalaajaniranga kubanga ajja kuba akikoze ye ng'omuntu. Nga gavumenti etutadde kuba kati essaawa zino poliisi mwawulira ng'evaayo egaana enkuŋŋaana ezo. Okuggyako nga waliwo ekiwandiiko ekitongole kivudde mu poliisi nga kikkiriza abantu okwetaba mu nteekateeka eyo. Naye omuntu yenna n'agenda ng'ali mulimu gwaffe ogwa bodaboda okwejjusa kujja kuba kukwo. Tujja kuba tetuvunaanyizibwa tetukulinaako obuvunaanyizibwa. Kitegeeza tuwulidde ebigambo byaffe ng'abakulembeze ne tukulabudde. Tukusaba atajja kwogerera abo abakukutte naye ng'ate talina busobozi busobola kukujjayo. So mbasaba ku lunaku olwo lwendi mu kuwulira tukole ng'abamaduuka. Diri wali olabye ow'edduuka ng'asitula edduuka lye ng'agenda nalyo mu byobufuzi. Naawe bw'oba oyagala ogenda mu ebyo ebyobufuzi ddembe lyo naye omulimu guleke ewaka oguwa ekifaananyi eky'enjawulo. So mwebale nnyo mwebalire ddala naye tukuume omulimu gwaffe era mube ku masiteegi gammwe mukole mukuze muve mu mizigo tuve mu mizigo tutunuulira okukola. Betugoberera bonna abasinga bali mayumba gammwe mu mayumba gaabwe abamu bapangisizibwa n'ennyumba ezabbeeyi. Tebiina clearance gye byawadde bannabyabufuzi abali mu kukunga abavuzi baffe okubatwala ku kisaawe kuba ekigendererwa
ebitongole birabika byazudde ng'ekigendererwa si kyakunona nga kiyinza okuba kirimu ate okutabangula. Kati naffe nga abali mulimu gwa bodaboda twagala tulabikire mu kutabangula. Waliwo emirimu mingi nnyo. Teri yava mu katale n'asitula katale k'owino n'akatwala Entebe. Teri yage bano wabula bawadde amagezi nti owa bodaboda yenna ayagala okugenda Entebe pikipiki ye agireke ewaka waakiri akozesa entambula endala. Agenda atambuze bigere aleetaba mu kukunga emmotoka zigende naye bodaboda zireme okubeera nga ze zikulira ebivu. Bano babuuziddwa obanga tewali abakozesa mu nsonga eno era bwe bati bwe bazzeemu. Manya mwina gwe mukolera oba mukolera ani? Ffe tuli bakulembeze ba mulimu gwa bodaboda. Ate tuli bavuzi ba bodaboda. Ffe nga bakulembeze twafunye obubaka okuva mu bitongole by'okwerinda nga tebulina clearance yonna gye bwawadde bantu bagenda kukola procession oba bagenda kukima Honorable Kyagulanyi ku kisaawe Entebe. So ffe ekintu ekitali mu mateeka ng'ate tulaba abavuzi baffe waliwo abali mu kubakunga okukibatwalamu tetusobola kusirika nga abakulembeze kyekyatuggyeyo. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.